Ampuliriza nkulamusizza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tukyali mu ssuula eno ekibi kituula ku luggi mu kitabo kyaffe Agamyuka Omutezi. Mujjukire nti oluwedde twabadde era mu ssuula eno yennyini nga omunyumya atubuulira ku kiwandiiko Mukyala Kaberenge kye yali alesse ekyaliko omutwe Ndikibuulira ani. Era nga bwe twalabidde omwo mmanyi mubijjukira engeri Kaberenge gye yali ayisaamu mukyala we n'abaana. Kakase bwe mubijjukira, kati mbasaba munzikirize awo bwe mbanva mbongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno yennyini ekibi kituula ku luggi. Nga tuzzeeyo ku mulimo, mukama wange yandagira okusala amagezi agafulumya sitoola eyo ng'ate sigifulumizza. Kye yandagira kwali kuyisa mukka mu kisero. Enkeera nafulumya omutwe ogwali gugamba nti Ndikibuulira ani. Wansi w'omutwe wandibadde sitoole, saawandiikawo kigambo kyonna, wabula akatundu ako nakateeka mu langi emmyufu okutemya ku basomi b'olupapula nti awe wamyusiddwa wandibaddewo amawulire ge tutafulumizza olw'ensonga eziteebeereka. Naluggulira ku ppata kubanga olunaku olwo Kaberenge ne basajja be baatuzinda gye tukolera ekifo kyonna ne bakizingako. Baatutegeeza nti tulina ebyama bya gavumenti bye twafuna mu bukyamu bye baali beetaaga okuddizibwa. Baayaza woofiisi zonna n'okubikkula kompyuta naye baalemwa okuzuula bye baali beetaaga. Nze ne mukama wange buli omu yateekebwa mu mmotoka ey'enjawulo ne batuvuga nga batuzza buli omu gye yali asula. Baayaza ennyumba yange yonna n'okutinkuula buli bwe baalabanga ebitabo n'empapula. Emifaliso baagiyuzaayuza ne kompyuta yange ey'awaka ne bakuuliita nayo. Kye baakola ewange tekirina njawulo ne kye baakola ewa mukama wange. Twakubira omuduumizi wa poliisi essimu okumutegeeza ebyali bitutuuseeko. Yali yabitegedde dda, yatutegeeza nti kye twakola kyali kirungi kubanga ensolo yali ezannyidde ku kizigo. Yatuweereza abasirikale batukuume era n'antegeeza nti n'emmotoka yange gye nnali naakaguza kiroveesi kalibbala ennaku 2 emabega yali asazeewo okugiwamba ekuumirwe ku poliisi, si kulwa nga basajja ba Kaberenge bamusasira amasasi nga bamuyita nze. Enkeera n'addamu okufulumya amawulire nga ku luno nakubawo ekifaananyi ekyali kyakubwa Kaberenge ng'ali n'abasajja 2 ng'abasasula ssente. Mu ngeri y'emu awandibadde amawulire saawandiikawo kigambo kyonna, namyusaawo okutegeeza abasomi nti bye nnaaliwandiiseewo byali bikyali bya mpuna. Abantu bangi mu bitundu by'e Masaka abaasoma ku mawulire gano bankubira essimu ne bampa amannya g'abasajja abaali balabikidde mu kifaananyi. Amannya nagawa poliisi neeyolekera olw'e Masaka. Byonna bye nnali nkoze byali bimmatizza bulungi nti ddala ekkalaamu yali y'amaanyi okusinga emmundu. Ekkalaamu yange yali eyolekedde okufutiza n'okusaanyizaawo ddala kalibutemu ono. Nze ku lwange nali sikyafaayo ku bulamu bwange wadde nga nnali mmanyi bulungi nti ku nze naye kwali kuteekwa okuba akaasooka munno okukkirira ku lukuusi. Enkeera ku ssaawa nga 2 ez'akawuzamasiga, Dubious Kannantebya yankubira essimu n'antegeeza nga Mmeeja Kaberenge bwe yali yeekubye amasasi n'afa. Amawulire gano gaasaasaana mangu mu Newsroom naye ne wabulawo asanyuka okuggyako okukungubaga n'okwewuunya ebintu ebiri mu nsi. Ku luno lwe twakakasa awatali kusigalamu wadde akakunkuna nti ddala Kannantebya yali alya mu lulime ne mu luzise, ng'era bwe kyeragira ku nnamba y'essimu ye gye nasanga mu ssimu ya Kaberenge ku lunaku lwe yagezaako okumpamba nga ndi mu maka gange ekiro. Waayitawo eddakiika mbale Kannantebya n'atuuka newankubadde ng'ayita suubirwa kukola ekiro ekyo. Empewo yali emuyiseemu nga yenna ajugumira.
namuwa ekizibaawo kyange nga twagala abugume asobole okutunnyonnyola obulungi engeri Kaberenge gye yali yesseemu n'ensonga eyabadde emututte ewuwe ate ng'ali tagenzeeyo nga munnamawulire. Teyalina kamera wadde akatabo n'ekkalaamu era ng'okubeerawo kwe nga Kaberenge yetta kwali tekuyinza kwesigamwako kuwandiika ggulire lino. Omwoyo omubi oguli mu nze gwamala ne guvaayo ne mwatulira nti ekiwemula amannyo kusesema. Yasituka n'anneekwatako nga bw'akaaba era nange ne mmunywereza mu kifuba kyange. Guno gwe gwali omulundi ogusooka okugwaŋŋana mu kifuba naye nga ku luno tetwakikola mu ssanyu. Ng'amaze okuddamu olungubanguba nakwasa Ruth ebisumuluzo by'emmotoka atwale Kannantebya ku poliisi akole siteetimenti ku byonna ebyaliwo nga Kaberenge yetta mu kifo kya poliisi okukyezuulira yokka nti Kannantebya yaliwo ng'amawano gagwa. Nakubira omuduumizi wa poliisi essimu okumutegeeza nga Kaberenge bwe yali yesse namunnyonnyola engeri gye nnafunamu amawulire gano era ne mmutegeeza nti Kannantebya tumusindise ku poliisi akole siteetimenti. Naye yambuulira nga Kaberenge bwe yabasoona kubanga baali bamaze okukwata basajja be abatta Annette Kaberenge era nga ye yali wakukwatibwa nkeera. Ekyekango nga bwe kitamanya muzira, nange wadde nga nali mpulira obuwanguzi obw'okutuula Kaberenge ku nfeete nakyo okugenda ewuwo okusaka yaggwe eggulire. John Kaleyabe namukubira essimu atere yeeyune awaali wagudde ekikangabwa kino. Yatuukayo nga ne poliisi tennatuuka era n'atukubira essimu okutukakasa nti Kaberenge yali takyaddayo kutawaanya bafumba. Ebifaananyi bye yaggyayo tetwabikozesa kubanga endabika yaabyo yali eweebuula ekitiibwa ky'omuntu. Weewaawo okufa kwe kwali kwa kyeyendere ng'ebbwa ly'enjola naye tetwalemwa kuwulira nnaku n'okunyolwa okulaba ng'enkomerero y'olugendo lw'omuntu ku nsi kuno esobola okuba ey'entiisa n'ekikangabwa ekyenkanidde awo. Ampuliriza n'essuula ekibi kituula ku luggi bw'ekyo bw'ebadde bw'ekyo bw'efaananye tugiwumbyewumbye okutuusa omulundi omulala lwe nnaakomawo n'essuula endala eddirira eggalawo ekitabo kino, essuula ensibuko y'ebibi. Atakumira mpeera abankumire, mweraba.